yotasobola kati kiringa Lucifer bwejja ne kugamba kankulemberemu okuteesa kwa muggulu ng'oli mukkiriza okkiriza okkiriza olala Museveni yakikolako ku basiraamu mmwe n'alonda Kabwegerembu yaba akulira okutabaganya abasiraamu ne tumugamba genda osome ebyafaayo Kabwegere Taasisi omuprotestante Museveni yamulonda nti genda okuliremu okutabaganya abasiraamu ne tubuuza tewaliwo basiraamu bategeera basobola ko former leader of opposition former leader of what nawe kakati tukugamba wetutuuse wano tewakyali wabya former na kubeera wali minister fenna we tuli tubuuza tuvudde tutya wano tewakyaliwo bossi tuli landing gear teriiwo mu landing gear oba oli prime minister ng'evudo ng'oli ku nnyonyi ne baga landing gear teriiwo oba oli prime minister oba oli president oba oli ali nga mwenna muli ku nnyonyi tewabeera boss buli omu kyabuuza what next oyinza n'okwekanga ng'omusajja gwe baatadde ku nnyonyi omulimi ng'atudde mu kifo president w'alina okutuula nga toli amubuuza ati ate awo president w'atulawo kubanga tuli mu state of kwagamaya. Museveni abalowooza essambu yatandika ne Uganda era yasembayo nayo era ensonga lwaki otuuka mu bitundu by'abano nkulidde oyogera ku Masindi tewali mulembe gwali gugobye Banyolo ku ttaka lyabwe nga mulembe guno the Banyolo people are landless in their own land well the foreigners basomba ba foreigners okubayiwa mu bitundu by'Ebunyolo be batamanyi na wajje bava naye Abanyolo bali baba suppressing vava n'ogenda because they are poor kadde tumugamba tosobola okujja ne system ne mulowooza nti mwe bagezi. There is no system without limitation. Okola banansi ne bakugira kakati olwaleero oleta mpuga ffe gwe tumanyi mu byobufuzi nga ddiira political ddiira abadde musuubi tijje woko tuwaka iPod eyo yonna nga jja yeebula nakugamba omusota ne gweyibula emirundi 10 gusigala musota fe waffe tusobola tugamba ti ate guno omusota gwakweyubula n'olwekyo gutreatinge oba guyise nga bw'onooyise endiga tugamba a snake is a snake and we know every snake is venomous. But you can join him in pushing. Tewali ekyokuleta enkyukakyuka. Oyagala nkyukakyuka. Omukulu mpuuga. Senior politician. Twali badde tetumwogera nakoyo. Senior politician. Agambye azze. Alengedde. Yagala tosobola kuvalukinga NRM. Kakati. You can't overlook NRM before you get to transition. Kakati uliriza. He has to engage with them. NRM yajja na kifuba mu buyinza. Ekiwulidde? NRM egenda na kifuba temulowooza nti tugenda kwage era kuno okulonda ffe tukugenda munga tukumanyi nti omukulu ono agamba wetava wano okitegedde sebo era kyovoolaba aba NRM ekigambo NRM omanyi kye kiggwayo National Resistance Movement ekigambo resistance omanyi kye kitegeeza kukola ki kuwalira kola ki resist kati bakyawalira kuki beyita resist bakyawalira kuki bakyali resistinga ki what are you resisting you came in power resist calling yourself National Resistance Movement okyaguguba kuki resistance kigeza kuguguba omugugubi yawalira kati era kye tugamba nti ne weewalira tujja kusangayo bajja kuwalula. Yes, oli muwuliriza mulungi nnyo era nga nkutegeeza nti ku UG Updates TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali emitala w'amayanja abali Qatar, Dubai, Oman, US, UK, Canada mwenna mbalamusiza kutugenda mu maaso n'okusasira baganda baffe abali mu West Vegas mu US abalumbiddwa omuliro tubasaasira nnyo Mukama Katonda agirenga abakuuma bannange musobole okuba nga mukivuunuka si byangu naye mukana wange embira weekyo weeri mu kibuga eky'Amerika nkutegeeza nti nno ku UG Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza gwagala otweyungako nagambye ddakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo okuba nga ofollowinga ng'ofuna information yonna gye weetaaga okumanya wano ku UG Updates TV ngokona bukonyi mu kigambo subscribe okone mukade ojja kubanga omaze okubanga ofollowinga UG Updates TV gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza otunulira kubigenda maaso mu ggwanga abakulembeze kati bavuddeyo balina okukubira ddala paka ku mutwe okusobola okulaba nga tujjamu na mujinga mu ggwanga lyaffe ate naddala nga tutuuse mu kalulu ka 2026 oli aleme kwekyetakyeka kwerimbirira mu kifaananyi
kyataliimu munze ndi wa kitiibwa ndi wa biki nzagenda obbakolera kino bannaye mubeere bulindaala stay vigilant Ugandans musigale nga muli bulindaala ku ki ekigenda okugenda mu maaso naddala mu kalulu kano akajja aka 2026 tegeeza nti no mbadde baluiza balungi mwebale kwekumira ku UG Updates TV mweraba